President wa Ukraine Volodymyr Zelensky akyagaanye okuteeka omukono ku ndagaano America gyeyagala ateekeko omukono, era nga endagaano eno egiwa access ku byobugagga eby'omu ttaka olw'obuyambi bwe babadde babawa mu lutalo olwa Russia ne Ukraine. Kakati munnange Ukraine president waayo yabaddeko mu White House mu US ennaku z'omwezi nga 28 February 2025 ku Lwokutaano, era Donald Trump ne Zelensky bayawukanye nga babigo oluvannyuma lwa peace talks okukolapusinga. Babadde mu Oval Office, era nga munnange eno buli omu gye yannyonnyoledde munne ensonga nga buli omu asekaza wuwe. Katugambe nti Zelensky nga bwe yatutegeezezza nti tayagala kutunda nsi ye, nti singa aba ayingidde diiru eyo n'ateekako omukono, America n'ebeera nga egenda kutwala kumpi ekitundu ku byobugagga eby'omu ttaka ebya Ukraine, agamba ensi yabanga agiwaddeyo. Kale bw'atyo munnange babadde mu Oval Office meeting nga ne bannamawulire bwe bali wali White House mu Washington DC US February 28, 2025, era munnange Zelensky bw'atyo yatambudde n'agenda nga tewali kituukiddwako. Kati Zelensky bannamawulire bagezezzaako okubeera nga bamubuuza ebibuuzo, kakati kiki ekiddako ku peace deal, olwo osazeewo musigale mu lutalo ne Russia, kakati deal already katugambe nti efudde, naye Zelensky nga taddamu. Kakati era wabaddewo joint press conference Trump gye yabadde ategese wakati we ne Zelensky, gye babadde bategese era ng'egenda kubeerawo ku Lwokutaano mu afternoon, naye eyo nayo munnange teyabaddeyo okuva lwekiri nti gye baasooseemu mu Oval Office bwetu yagudde butaka, Zelensky nga takkirizza. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Zelensky yabadde mu Washington DC, era yabadde agenzeeyo ku nteesaganya wakati w'ebisoboka mu ddiiru okuba nti akkiriza United States okubeera ng'efuna access ku byobugagga eby'omu ttaka, era nga kino munnange kyekimu ku ebyo oba kyabadde kyabadde kya nkizo nnyo mu kubeera nti nno olutalo olwakamala emyaka 3 wakati wa Ukraine ne Russia lukomekkerezebwa. Munnange Zelensky bw'atyo yafulumye White House ne Trump teyamuwerekeddeko, bamuwadde buwi musirikale yamuwerekeddeko. Kakati teyasayinize mineral deal eno, teyagitaddeko mukono, era bwetu White House office yategeezezza n'egamba nti Trump tannaba kubeera nga deal eno agiviiramu ddala nti agisuddewo, naye yakirekedde Ukraine yo okwerowooza nga ensi bwe babeera baagala bakomewo bapaddemu enteesaganya. Trump mu kubaako byayogera yagambye nti twafunye ensesenkano ey'amakulu mu White House, era n'agamba nti bingi nnyo bye yayize oba ebyabadde eby'okuyiga ebyabadde bitasobola kubeera nga bitegeerebwa nga tebasisinkanye omu ku omu ye ne Zelensky, era bw'atyo n'ategeeza nti byabadde birina okubeera nga munnange bitegeerebwa okuleka nga basisinkanye, era wakati w'omuliro ne pressure ennene ennyo. Kakati era yagambye nti munnange kino kyewuunyisa nti ebintu ebiva mu ndowooza z'omuntu oba mu kunyiiga, n'agamba nti ye munnange akiraba nti Zelensky si mwetegefu okubeera nti wabeerawo enteesaganya ez'emirembe, naddala nga America
eri mu nsonga eno, kubanga nti ye akiwulira nti America okubeera nga eri involved obanga mu nsonga eno mweri kimuwa advantage nnene nnyo okubeera nga asobola okufuna enteesaganya wakati wa Ukraine ne Russia. Naye ye nga Trump agamba tayagala advantages, ye ayagala mirembe. Era Trump n'agamba nti Zelensky yayisizaamu amaaso United States of America mu Oval Office yaayo ey'ekitiibwa asobola okukomawo bw'abeera ayagala emirembe asobola okudda. Bw'atyo Trump bwe yategeezezza. Akaseera ako ke baamaze mu Oval Office olunaku olwokutaano, Trump wamu ne Vice President we JD Vance bano bannange beewuunyiza nnyo Zelensky olw'obutabwa kitiibwa era olw'obutabeera na kusiima eri eggwanga erya US erya America olw'obuyambi biriwadde eggwanga erya Ukraine. Bano bamugambye nti munnange oli mu kugamba olinga na bulamu bw'abantu abali mu miliyoni ne miliyoni. Trump bw'atyo yayogedde mu ddoboozi ery'omwanguka nti oli mu kugamba olinga na World War III. Era ne bamugamba nti kyokola munnange kyakunyoomoola eggwanga erya America. Zelensky bw'atyo yabadde agenze okubeera nga asisinkana Trump amukonvinsinge amumatize aleme kubeera nga asayidinga n'eggwanga erya Russia ne President waalyo Vladimir Putin. Era bw'atyo yabadde ayagala babeeko enteesa US gyegenda okubeera nga munnange ebayambamu mu kugarantinga security eri Ukraine mu mbeera ey'okubeera nti nno bayingira ceasefire. Zelensky yakakasizza Trump nti bo nga Ukraine tebasobola kubaako na ndagaano yonna oba nzikirizaganya yonna nakkiira ku territory yaabwe, ategeeza eggwanga erya Russia. Bw'atyo Trump Zelensky ng'amaze okubeera nga afuluma White House nakkira omutimbagano n'agamba nti alabika munnange nga Zelensky tali ready kuyingira mu peace talks naddala nga America eri involved. Kakati mu kumutendereza okubeera nti nno yabadde disrespectful eri eggwanga erya United States ne Oval Office yaabwe, Zelensky naye sayidi eri bw'atyo yagenze ku mutimbagano gwa X n'apositinga yagambye nti weebale nnyo US ku lw'obuyambi bwammwe, era n'agamba nti thank you POTUS, Congress and American people. Ukraine yo kye yeetaaga munnange gy'emirembe egy'ebbanga lyonna, era nga bagamba n'ategeeza nti ekyo kye tuli mu kukolako. Bw'atyo bw'ategeezezza bwe yawandiise nti ekyo kye tuli mu kukolako. Kakati abakulembeze ab'enjawulo ne bareactinga oluvannyuma alw'ensisinkano eno ne Trump. Deputy Head of Russia Security Council Dmitry Medvedev, ono nga ye former president wa Russia, yawandiise ku mukutu gwe gwa Telegram n'agamba nti Trump yabadde akubye Ukraine oluyi mu kisekese ky'omukono, era n'agamba nti omulundi ogusookedde ddala Trump bw'atyo agambye diikuula ekituufu amagezi agamukubye mu maaso nti regimu ya Ukraine mbu kyegezaako okukola kwe kuba nti ezannyira ku World War II. Era agamba nti embizzi eno etasiima yafunye oluyi mu kisekese kyayo, era okuviira ddala eri obukyafu bwayo nti kino kya mugaso nnyo, naye tekimala
tulina okulekeraawo okuwa obuyambi nazi machine. Ate European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas yategeezezza n'agamba nti kakati kiri kiriya nti Free World yeetaaga omukulembeze omupya Ukraine kitundu ku Europe era nti tujja kuyimirira nayo mu ngeri yonna. Kallas bw'ati bwe yategeezezza ku social media post ye, agamba nti tujja kubeera munnange nga tuyimirirawo ne Ukraine mu kugiwagira okusobola munnange okulwanyisa abalumbaganyi. Era n'agamba nti olwaleero kimaze okweyoleka nti Free World yeetaaga omukulembeze omupya kati kiri eri gye tuli ba Europeans okubeera nga munnange abateesinga challenge eyo. Ate ye President wa Bufaransa Emmanuel Macron yategeezezza bannamawulire nga ali Portugal nti Russia ye yalumba Ukraine era nti mu Ukraine olutalo bannansi mu ngeri gye lubakosezzaamu kitegeeza nti bo be balumbibwa. Era n'agamba nti ye kyalowooza bonna baali batuufu okubeera nga bayambako Ukraine wamu n'okushakishoninga Russia emyaka 3 egiyise era n'okusigala nga bakyali ku mulamwa. Era n'ategeeza n'agamba nti ye kyasuubira okuba nti United States of America, ensi z'abazungu eza Europe wamu Canada, Japan n'abalala bonna kyebandibadde babeerako. Era agamba nti tulina okwebaza abo bonna bonna abayambyeko ku Ukraine mu kututalo naddala mu ntandikwa, kubanga mbu balwana oba kye baali bawagira kyekitiibwa ekya Ukraine ne independence yaabwe bwetwaze baabwe, abaana baabwe wamu ne security eya Europe. N'agamba nti ebintu ebyo byangu nnyo, bitono nnyo oboolyawo, naye bikulu nnyo okubeera nga bijjukirwa mu kiseera oba mu biseera nga bino. N'agamba munnange ekyo kye nnyinza okugamba nze nga Macron. Ate ye Prime Minister owa Norway Jonas ono yategeezezza n'agamba nti Ukraine ekyetaaga obuyambi bwa US era nti ebiseera ebimaaso bya mugaso nnyo eri US wamu ne Europe. President Volodymyr Zelensky alina obuwagizi bungi nnyo mu Ukraine wamu n'obuwagizi mu mawanga aga Bulaaya. Eggwanga lye alikutte bulungi okuliyisa mu kaseera kano akazibu ennyo nga balumbibwa eggwanga erya Russia. Trump okwakyuzinga Zelensky nti agambulinga ne World War III, kino munnange yakiraba nga tekikola makulu, era yagamba nti statement ng'eyo ye nga ye teyandigyesembereza yadde n'okubeera nti agyogerako. Ate okuva mu ggwanga erya Estonia, Foreign Minister Magas Shakana ono naye yawandiise ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti obusitako yokka eriwo eremesezza emirembe ye President wa Russia Vladimir Putin mbu okusalawo okusigala nga alumba Ukraine kyekizibu. Mbu singa Russia erekeraawo okulwana oba okulumba Ukraine kitegeeza tewajja kubaawo olutalo. Singa Ukraine erekeraawo okulwana kitegeeza nti tewagenda kubeerawo Ukraine egenda kubeesaanawo. Bwe bati ne bategeeza nti Estonia yo ewagira Ukraine era obuwagizi bwa Estonia eri Ukraine tebugenda kukyuka yadde. Kakati ate Prime Minister owa Spain Pedro Sanchez
ono ategeeza naga nti Ukraine Spain stands with you, nti Ukraine Spain eri nammwe. Bw'atyo byatadde obubaka ku mukutu gwe ogwa X. Ate deputy wa Italy, deputy prime minister wa Italy Salvini yagambye nti ye munnange abagira mirembe, olutalo ayagala lukome, era bw'atyo n'agamba nti munnange Trump oli ku ki kyoliko. Ate munnange Swedish prime minister Kristersson yagambye nti Sweden yo eri ne Ukraine, era n'abategeeza nti munnange temulwanirira bulwanirizi ddembe lyammwe, naye munnange mulwanirira ne Europe yonna. Ate European Union Commission President Ursula von der Leyen ono naye yatadde ku mukutu gwe gwa X n'agamba nti ekitiibwa kyammwe bwe buvumu bwammwe nga Ukraine, bannansi ba Ukraine, mubeere bagumu nnyo, mubeere bavumu era temutya. Ate owa Poland, Polish Prime Minister Donald Tusk yagambye nti ab'emikwano, bannansi ba Ukraine, temuli mwekka. Kale munnange nekirabika nti endowooza ya Trump erabika tewagiddwa naddala amawanga aga Bulaaya, kubanga obubaka bwonna obuvaayo mu nsi za Bulaaya ziraga nti ziri wamu ne Ukraine, era nga bo bagamba nti munnange Ukraine teyeerwanirira yokka, wabula bo bagirabanga ekitundu ku Europe, era nga bagamba nti olutalo olugenda mu maaso oba Ukraine okwerwanako kiba kitegeeza nti erwanirira ne Europe yonna. Kati munnange ebyo bwe bityo bwe biri, era ate tulinze okulaba ebiddako, kubanga Trump bw'atyo yategeezeza nti bw'oli bw'aba ayagala okuddamu kuteesa akomyewo yiyo condition gye bateekawo yokka kitegeeza tebali ready kubeera nga oba bayamba baddamu okubeera nga bawa obuyambi Ukraine. Ekyo munnange Trump alabika tagenda kubeera nga akikkiriza. Buli muntu yenna ayogera kike, kubanga waliwo tiimu Russia, tiimu Ukraine, tiimu ani, tiimu America, tiimu ebyo munnange mu bantu nga ffe abali eno abakubi b'enduulu ate bibulamu, era buli omu ayogera kike.